uma concentrating ku music sebya uma ntegeeramu bitono nnyo lwetwasemba okuba naawe ku alubamu yo kwaliko ennyimba enkoppe okwalina olwa Burna Boy kuno tuleme suubirako nnyimba nkoppe kuba bagamba gw'omu kwabo bakabaka ba copy and paste mu ggwanga lino. Tegenda kubaako oluyimba lukoppe ena alubamu gye nsuubira nti alubamu yange buli muntu gyagenda okugamba nti ya Michael kyekyo tuleetedde kyekyo ssebo. Ekisemberayo ddala twasembye obeera ffenna mu gavuna gwe yazze avuga kamiliyoni mu mmotoka eziri enkadde ez'akabi wazze mu Uber. Emotoka ya kamiliyoni njagala giyita Uber. Anti tubuuza gwe ogambye nti emotoka ya kamiliyoni oli muvuzi wa mmotoka. Keize njagala obuuza ekibuuzo ng'ekibuuzo ky'obuuza nawe olina ensonga lwaki okibuuzizza. Nze kamiliyoni amala emyaka 6 nga tali mu gavuna. Kamiliyoni mbadde naye nga tali mu gavuna. So kamiliyoni okuba naye mu gavuna okitegeera nze King Michael nze kennyini namwesabire nega Dr. ebbanga ly'omaze nga toli mu gavuna kankutwale kankuvuge ensi erabe nti tuli ffenna ate era ensi erabe nti gavana ebadde ekumisinga ate era nze n'ekyokuvuga kamiliyoni omutwala ku gavana. It's a privilege to me. Naye mujje mufuna obutabanguko obw'enjawulo mwalinako nedda ffe bwe twali abato nti mwalanayankako n'omukazi Sheri era ne mumala ne mudingana. Abooluganda bita kamiliyoni muganda wange okitegeera kamiliyoni mukwano gwange ate kyenjala mutegeere kamiliyoni eyo njagala mwetegereze industry kati weeyimiridde kamiliyoni yagikutte mu ngalo. Industry erimu amalibu. Yes, industry erimu amalibu. Ani tetugenda wala. Tumaze ogamba ota webale kusiima okitegedde era kyekyakuleese. Tuli wano olunaku olwaleero kubategeeza nti alubamu yaffe gye bayita NSIIKA egenda kubanga ereleasingibwa wano ku Uganda olunaku nga 14 z'omwezi nga 15 ate era nga ye birthday yange, so it's a double happiness. Tugenda kunyumirwa nnyo okulaba nga tukyakala we tulya ku keeki we mbakuba ennyimba empya ze mubadde mulindirira. Eko ennyimba 12 ne kolabo 6. Yaawe era ojja ziraba kuliko kolabo ne Chameleone, Spice Diana, Wizo, Lady Sharia, Sarah Zawede. Banga libadde liise, banga libadde ddene nnyo. Ekinteeseza alubamu kwe kuba nti ennyimba tuludde nga tetutanyimba, tubadde mu covid nga tuyimba naye nga tetutanyimba, so we baatutadde ne ziba nga ziweze ne ngamba kanzite zonna buli muntu yeerondereko lw'ayagala. Katute abantu banyumire kuba zonna zaffe, zonna zange. Tebiriiko ku alubamu yange, zonna ziri original composition kyentegeeza. Olina oluyimba lwe bayita ddalo wano lwa Uzomanyizo. Ekigambo kino mwakiggyeewa eddalu. Ojja dduwuliriza oluyimba olwo, saagala kinnyonnyola muntu aleme kunyumirwa luyimba. Ojja kuwulira oluyimba olwo otegeere lwaki twakiyimbyeko. Oba wasinzidde ku mbeera ya Uzomanyizo? Oluyimba lwafuluma dda. Oluyimba twalukola dda. Ezo zonna tuzikoze mu biseera bya covid ne tuzitereka. Oli musajja w'abantu wakuba abantu Kampala n'emiriraano naye tulaba Abanigeria n'Abajamaica ennaku zino batandika okuba nti bagwera mu ggwanga Uganda ate nga gw'omu ku baali basuubiza okuba nga mu ggwanga Uganda ekireka abantu babalemeredde. Imbi naddala nammwe media mulina otuyambako okulaba nga musoosowaza ekyaffe ekya wano. Solution yekka esobola ogwa Nigeria nga mulaze nti abantu mubaagala aba wano be musoosa then abalala ne bajja oluvannyuma. Obuzibu buli ku bayimbi buli ku bapromota abaleka? Byombi. Abayimbi tulina naffe okukola music omulungi
tulina okukola videos ennungi nga ze bakola nate tetujja zikola nga temujja mu show zaffe tebatuyita mu show zaffe kitegeere bo gye munaako mubayita mu shows nobba wa ssente gye wajja okukoma okukola music omulungi notulwanyisa bapromota bagamba nti awuzi buli kumu abayimbi temulimanyi engeri gyako brandinga mu buli wamu muli mulinga soda mukulu obasanga mu bbaala eno eri natuka ekiseera nogwamu nekbalira ekyo nakyo kituufu naye era tujja okwebuulirirako era tukyuseemu ebyali embalala gwe n'omukulu Bebe Cool nga mutabuse olona wanakkirizibwa okujjako wano okuwuliza ku lisimukatasimanya biti Bebe Cool alina okujja awulirize ennyimba za King Mike empya kubanze ntadde album zesitadde single tadde album ajja awulire bw'aba ddala ng'ayagala industry awulire kubanga bwetuba nga tulina obutategeeragana okitegeera ekitegeeza nti ate music esobola muwuliriza ajja awulirize nti sirina buzibu na Bebe Cool naye ngate ekyomugambako tekisobola kuvaawo tulina omugambako okusinziira ku kyali embalala competition gye mwalaga olinga ayagala okuchaleninga Bebe Cool nedda sebo si bwe kyali kuba ye yagaba ebintu nawe n'oleeta ebintu n'ogamba nti ebyo byaffe ekyo wali otegeeza ki nze sirimba njogera ekiri original ngera bwe mulaba njogera bano nabiraba ng'agaba bitaala bitegedde nengaba ebintu ebiri original so kyo nkibuulira omuntu nti ebintu bye nagabye embalala nja kuddayo ku kinihiro kya next year ng'abantu bakyayambadde esaati ezo n'engatta ezo naye sisuubira nti byeyagabye binaamala n'omwezi ogumu ow'ebiri nga tebinnayiika so that's it twogera kintu kiri facts nze sogera sirimba tesikola ki lwako amazima mugatya naye amazima gebe ebintu byonna bye mumbuuza ku Bebe Cool byonna ebyandeetera okuba nti twawukana oba tukyankalana owulira ebintu byonna ebyo Saha yabizinga n'abiteeka mu luyimba bwe bayita zaakayo kati ebintu semumbuuza nnyo nti oli ebintu byonna bye twali twogera ku Bebe Cool bye tumunanye bye tukola ki byonna Saha ebituyambako n'abiteeka mu luyimba lumu bwe bayita zaakayo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo